Ekyalo Mulimira mu muluka gw'Ebukoto mu ggombolola y'e Nakawa kikunuukiriza abantu abasoba mu 7,000 era nga bano bali mu biti eby'enjawulo. Olunaku olwaleero abakulembeze ku kyalo kino basiimye ekya gavumenti okuvaayo n'etandika okugaba emmere nga bagamba nti abatuuze ku kyalo kino baali babakubira dda omulanga. Okuba recently we lost someone yafa olwanjala yali yakazaala naye nga talina byakulya nga naffe batuddukirira abakulembeze batutawanya naye nga naffe tetulina ssente mu biseera ekyabo twayambako betuyamba. Abatuuze bano bafunye kilo 4 ez'akawunga buli omu ne kilo 3 ez'ebijanjaalo era nga wetuviiriddeyo ebitundu 7 ku buli 100 baadde bafunidde kamere. Bwe twali tuwaayo okusaba baatugamba tufe ku bantu ab'enzigotta naye we tugenze okufundikira omulimu guno ate ab'ebikomera be tubadde tutwala nga abali e Muyenga bankubira amasimu bayomba geeti twazigudde emmere nga tejja enjala etutta awo bwe bitusoberedde nti nsigazza okusomoozebwa nti abamu bajja kunkiikira ensingo nti sibeerabidde bantu babikomera naye nabo bansuubiza kati okundeetera abaana bwe baba tebafunye emmere. Era tusuubira nti pressure nga abakulembeze gye tubadde nayo naye ekoze ki ekkakkanye kubanga mubaddemu era abo boolaba nga mu butuufu ali bubi basiiba ewuwo. Bavudde ku mulamu gw'okukipinga social distance twabawadde order nti omuntu abeere ku mulyango gw'alina okufunira naye ate bavaayo ne bagala bajjule bafunire mu kubo wikizirigo. Lieutenant Colonel Alan Kitanda ono nga yakulembeddemu okugaba emmere mu zooni eno atukakasizza nti buli kimu kitambula bulungi okuva we batandise olunaku olw'ejjo. Abantu baffe babadde bakakkamu olaba n'abakozi nabo bakakkamu mu exercise yonna abantu tuli bumu era tetulina nsonga yonna so tuli ready okusavinga abantu baffe. Okugaba emmere kuno kugenze mu maaso era nga kwetabiddamu bannabyabufuzi ab'enjawulo nga tebatunulidde ebibiina byabwe bye balimu. Akiikirira ekitundu kino mu Paalamenti ya Uganda Kabaziguruka Mike Andrew akubiriza abatuuze mu bitundu bino byakulembera okuba abakakkamu era nti akamere kajja kubasanga ku miryango gyabwe. Kyanja Bukoto Kiwatule n'emiruka emirala nti tujja omulimu gutambulira ddala bulungi. Bw'abuuziddwa ku mutindo gw'emmere yali egayibwa gye buvuddeko Minisita avunaanyizibwa ku by'amayumba Dr. Chris Baryomosi bw'atunnyonnyodde. Ekitongole kyaffe ekya gavumenti ekya National Bureau of Standards kisooka ne kigikebera nesooka neeyita ekigezo awo netukkiriza kugiyingiza mu stowa zaffe. Wabula abatuuze abamu okusinga ddala bamaama abayonsa boolesezza obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti bafunye mata ate nga gaabasuubizibwa. Bano bagamba nti bazze balaba nga amata gagayibwa mu bitundu eby'enjawulo naye ate ewaabwe tebagalabyeko. Mukulu Pulezidenti Museveni twagala ku mata abaana batuyonka tuweddemu amata gaffe tetwagalabye. Minisita omubeezi ono era bano abaanukudde. Tubawandiika olunaku ogw'enkya ttiimu zaffe zijja kukomawo kati babaweereze bafune. Okugaba emmere kukyagenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naye ekibuuzo kiri nti kino kinaamala bbanga ki nga kikyagenda mu maaso. Joshua Mitala, Crown Nawali, Record TV.